abalabi b'emikutu gyaffe gino nate tubandiriza nnyo mu puroguramu yaffe eno gyetugenda okukola n'owekitiibwa Kayitana Simon Kayitana Simon ono naakiika mu lukiiko lwa Buganda y'ensonga lwaki mundaba nga muyise owekitiibwa omukulu ono Kayitana Samuel y'omu kubakulira ebiwayi by'Abanyarwanda mu ggwanga lino era bwe yawulira abakulu nga batandise okubitaputa mu ngeri ye gy'alowooza nti nno si ntuufu n'aga nti nedda ateekwa okuvaayo ajje aluŋŋamye Abanyarwanda kiki bali mu Uganda. Sebo tusanyusa okulaba, nsaba obuuze ku batulaba obabuuzeeko bamutegeere obannyonnyole n'amannya bulungi okusinga ku nze. Neyanziza nnyo abantu bonna abatuwuliriza olwaleero era nga batulaba olwaleero ku mukutu guno. Amanya n'eddoboozi nze owekitiibwa Kayitana Simon nga nze nkiikirira Abanyarwanda mu lukiiko ennenge era nga nze chairman wa Uganda ne Banyarwanda Cultural Development Association oba community y'Abanyarwanda mu Uganda. Ensonga lwaki olwaleero nzize okulukwezi wampise okubaako kyenjogera ku nsonga okuluŋŋamya ku nsonga ezigenda mu maaso ez'Abanyarwanda kubanga nkyaziza Abanyarwanda bangi wano nakyazaako Ssaabanyarwanda nenkyazaako Ivan Koleta nga buli omu ataputa nga bw'alaba nga buli omu ayogera nga bw'ali naawe nogamba nti wamikwezi nti kanzije nnuŋŋamye Abanyarwanda bamibwa passport Abanyarwanda bagandibwa okutambulanga bulungi Abanyarwanda baganda obaliko okunayizinga kati byenjagala olwaliro otunyonyole okusookera ddala ngenda kusooka kwogera ku bbaluwa nene ebbaluwa ya Minister of Internal Affairs public statement owulira nti it is an official letter okuva mu Ministry ya Foreign Affairs ya Internal Affairs era nga omukulu yagisayininga ye mwogezi wa Internal Affairs mukulu Mundeyi Simon Peter. Kakati ebbaluwa eno gye mulaba abatuwuliriza yafulumanga nga 3/7/2024 ng'ayogera nti yali ali mu kwogera ku bantu abagenda okusaba obutuuze n'ateekamu eggwanga ly'Abanyarwanda. Sooka okayitemu mangu nnyo osobola okabasomera mangu. Kakati kankasome mu bwangu. That citizenship by naturalization under section 16(5) Uganda Citizenship and Immigration Act Cap 66, if individuals do not meet the criteria outlined in the citizenship by birth section, meaning their families lineage in Uganda starts with immigration to Uganda after February 1st of 1926 and above and have been living in Uganda since they have the option of applying for naturalization. This process confirms their legal status as citizens, and there is a fee of 100,000 shillings. The naturalization application can be submitted online at www.visaimmigration.go.ug. Once approved, a certificate will be issued, which can then be used to apply for national ID, among other documents. Many individuals from different backgrounds, including Banyarwanda, among others, who initially did not qualify. Kakati awo njagala okutandika awo. Abantu ba immigration basize ekifaananyi mu ggwanga lya Uganda nti Abanyarwanda si Bannayuganda. Abo bayingira after 1926. Actually bo bagamba nti abo bayingira after 1920 what? 26. Kati eno y'ebbaluwa era sebo njagadde njikuwe kubanga njaga ebyo bintu byebimu bye mulina okuteeka on record. Kubanga byenjagala okwogera saagala bagambe nti wabijje mu bbanga oba bimu kubyogera just kifula nenge. Abanyarwanda be baani? Kikulu nnyo. Abanyarwanda ly'eggwanga eryogera Olunyarwanda erisangibwa mu Bendobendo
eryaliwo nga 1 February 1926 be bamu abaaliwo mu bendobendo eryafuuka eggwanga erya Uganda nga 8 ekiro ogw'ekkumi 1962 tegedde bulungi. Kakati ebbanga lino lyonna 1926 gye boogerako twagala tunyonyole bannayuganda kiki ekyaliwo exactly, kubanga abantu abamu nawulidde ne minisita nga ali mu kunyonyola ebintu bino kifuula nnenge. Orders in council for first colonial constitution. Ekyo kiwandiiko kikyosomere. Kino kyekiwandiiko ekyabacolonialist kyebatambuzaawo nga kiringa constitution yali egenda okumanaginga plantation n'ebintu byonna ebyali under IBECO. IBECO yeeriwa? Imperial East African IBECO, Imperial British East African Company eyali emanaginga pamba, emwanyi, tobacco ne amajani. Yes. Eryo ebbendobendo lyalimu plantation z'abazungu. Era ensonga eyo bagyogerako mu 1902 nawulidde oli ayogera 1926 ndowooza nga ayagala okukakasa ensonga ya 1926. Kati njagala kunyonyola bannayuganda n'abantu bonna batuwuliriza 1926 kiki ekyabeerawo. 1926 lwe lunaku olwasembayo okusala ensalo demarcations ezaali zigenda okukola ebbendobendo eryali ligenda okufuuka Uganda. Omwava eggwanga ki? Uganda. Abazungu nga batandise okupulaninga bafune republic yaki ya Uganda. Kakati eryo ebbendobendo lyalimu abantu ab'enjawulo, lyalimu amawanga ag'enjawulo. Nga bwe mumanyi mugundi mu Berlin Conference abazungu bwe basalamu ensalo nga begabanya ebitundu bya Afrika ati gwe twala wano gundi twala wano gundi twala wano. Abanyarwanda ne babasala ne besanga bali Uganda mu bendobendo lye bayita Uganda. Naye Abanyarwanda be bantu abalinga Abafrika bonna tibaali balina abooluganda bangi mu Great Lakes region. Era batambulanga ne bava e Rwanda ne bajja mu side yeno Uganda kye bayita Uganda. Era ne baddayo ne bakola ki ne badda mu Rwanda era ne bakomawo. Wanga mbiseera ebyo Uganda yali teriiwo era tewabeera abantu batambula freely mu Bwakabaka na Bukama Bugabe nga tewali nsalo esala nti ono alina kubeera wano ono akoma wano. Kakati bwe bamala okusala boda era ekikwewuunyisa nti 1926 bali mu kugattako side ya gundi ya Eastern ey'Abasamya bali bagattako Abasamya ku Uganda. Naye side yeno mu Western bali bagigattako mu 1910 bwe bagattako eyo gyolaba Kisolo akakasonda gye bakagaddeko aka Kisolo. Naye awo mu Mpororo eyo yonna lyali ebbendobendo nga libeeramu Abanyarwanda freely ne batambulira ddala okuyingira ddala mu bitundu bya Rukungiri, Kujambalala. Abafumbira Banyarwanda nabo Banyarwanda nga tewaliwo kintu kyonna kibeesitaza kubanga it was a free movement. Kakati tufunye abantu abaagala okufutyanka ebyafaayo nti Abanyarwanda bajja mu Uganda bajja buzi. Era juzi awo nawulira aba immigration nga bali ku radio emu nga bali wamu n'omuntu omu atategeera history y'Abanyarwanda nga bali mu mugamba nti Abanyarwanda kyabajjanga abapakasi balina kuddayo ng'abapakasi era si bannayuganda era balina kusaba butuuze. Uganda ebeerawo ddi? Uganda n'Abanyarwanda kiriwo ekyasooka. Abanyarwanda be basooka era yesensasa eno gye njagala nkusomere. Amawanga agakola eggwanga lye bayita Uganda mu 1962 nga 8 midnight waliwo ebintu ebyasookerwako
okukolebwa n'abazungu nga tebanabatuwa bwetwaze ne balondamu amawanga agali gagenda okufuna agali gagenda okubeera mu ggwanga ogali cogonizinga nti gano amawanga egaki getusanzeewo era ge mawanga agagenda okukola eggwanga lye bayita ki abazungu. kakati statistics zino nzireese olw'okuba nti njagala njogera ebintu zino eyasookera ddala yali ya 1920 era baali cogonizinga abanyarwanda nti ge gamu ku mawanga gaali gasinga baki abantu abangi naye specifically nzize kati okwogera ku Uganda kubanga gye ndi interested in sagala kwogera mu bendo lya eryali lifugibwa abacolonialist oba abamatwale kubanga kati interest eri ku ggwanga Uganda efuuka Uganda eggwanga lyetwogerako kati era eriyina constitution era eriyina erinnya era we bayambusiza eriyina bendera mu 1962 amawanga agaali gasinga abantu era gaali gagenda okukola eggwanga Uganda agaali amanene erisookera ddala mwalimu Abaganda ye namba emu, mwalimu Abateeso be baali namba 2 mu bungi, mwalimu Abasoga be baali namba 3, mwalimu Abanyankole be baali namba 4, mwalimu Abanyarwanda namba 5 nga mwali b'amaanyi era baali namba 6%, 5.9 bo rounding off 6% ya population yalimu ng'otaddemu n'abannamawanga abayindi n'abakya baali bali mu Uganda. Kakati bino ebintu byonna amawanga gonna gaali amekaawo kati wana amawanga agaali amanene ge bayita main tribes gaali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 amawanga 18 ge gaali gayina abantu abaki abangi. Eno ye census eyaliwo 1948 kakati bwe bamaliriza ne boogera n'abantu emyaka gyabwe gye baali balina n'ebitundu bwe baali basanga ebyo sijja bigendamu kubanga biwanvu. Kati ne wabeerawo population census eyasembayo ng'eva mu matwale g'Abangereza ekola eggwanga lye bayita ki Uganda yabeerawo 1959 nga wayise emyaka 10 58 actually. Kati naye olw'okuba nti waliwo ensonga ezaaleetera gundi ne bapostponding omwaka gumu ne bagikola 1959 era bakulagira ddala wano nti Abanyarwanda baali 7%. mwali namba mmekaawo ku census eyaddako anti namba 5 era namba 5 nga mwazaala 2, 3, 4 era 5 nga mwazaala nnyo okitegeera temwassa mukono okussa omukono njagala nnyonnyole abantu banna Uganda bategere ensonga zino kubanga waliwo abantu abali mu kufutyanka history era nawulidde nga waliwo abantu abamu abagamba bwe Abanyarwanda si Bannayuganda naye constitution bwe beegamba nti Bannayuganda then tujja kulaba. Naye lwaki eky'Abanyarwanda temukijjaako ne mufuna eggwanga lye mwetuuma wano mu Uganda? Kubanga oli bw'awulira Rwanda n'awulira Abanyarwanda tebali Uganda then katolaba bali e Congo babayita Banyamulenge. Lwaki wano e Uganda temufuna erinnya nga naye lwaki tufuna erinnya eddala? Lwaki anti muli Bannayuganda? Wulira eggwanga lyaffe tuli Banyarwanda. Abaganda babayita Baganda olw'okuba bava mu kingdom ya Buganda. Abanyoro babayita Banyoro olw'okuba bava mu kingdom ya Bunyoro. Abateeso babayita Bateeso olw'okuba bava mu Teesoland. Abalala Abatolo babayita Batolo olw'okuba bava mu kingdom ya Banyarwanda kubanga tuva mu kingdom gye bayita Rwanda, the Great Rwanda. Eyo ye kingdom eyaliwo nga 26 tennabakola ki nga tebanasala nsalo. Ati Great Rwanda ye Rwanda kati country. Kakati nga bw'ogambye nti Abaganda bali mu Buganda lwaki Abanyarwanda tebabeera mu Rwanda? Kakati kyekyo kyekugamba bali cognisingire mu ggwanga ani aditamininga wowe tulina okubeera colonialist oba just gwalowooza bwotyo nga bw'okirowooza? Ani yakola eggwanga Uganda? Ani yasala ensalo? Era abafuzi b'amatwale yali Muganda yali mufuzi w'amatwale. Ndi Munnayuganda
olw'okuba nti nasalibwa mu bendo lye bayita ki Uganda muwasigala mwe nasigala nga basala ensalo naye tetusobola kunzijjako identity yange mugwe bakusalira wano kyusa ekintu ky'eggwanga bayirawe ndaba bannayuganda boogera babalaata ekintu ky'eggwanga kintu kikulu anti kakati olaba bwe basalako eri mu gundi abapokoti obalaba eri mu Kenya ne waffe naffe twabalina ne basigala bakalamojja kakati abapokoti abakalamojja abo bantu maybe tebalina values z'amaanyi ez'ebyobuwangwa nze obuwangwa bwange identity yange ndi muki era mu very proud okubeera ki Omunyarwanda era ensonga contention eyo eriwo si yakuba nti lwakuba ndi Munyarwanda oyogedde ku bintu by'abanyamulenge abali mu Congo olwaleero beefuula abanyamulenge olwaleero lwaki balina olutalo anti baagala kwekutula si kwekutula baagala bajja mu Congo tisibaki nti si bannansi ba Congo nga bwolaba abantu abamu abali mu kubalaata mu immigration nga bagamba abanyarwanda sibaki si bannayuganda gwe ekintu ekikuyisa olwaleero emmese bw'ogiyita ente tekiyinza gaana kapakola ki kugirya gwe ekikyusa erinnya lyo tekisobola kujjako kiki kyokoze eki kyoli nze ndi muki ndi Munyarwanda kubanga nina identity yaki y'Abanyarwanda ate tewali na pressure esobola kunkyusiza kiki kyendi kubanga bano bonna bonna abaagala okunteekako eyo pressure bonna bonna tewaliwo eyacontributing nze mbeera omuki Omunnayuganda oba otegeera bulungi fenna nga kwezi oli muki nga bw'oli Omuganda n'ofuuka Munnayuganda tewali muntu yenna eyasalawo wano mu Uganda we tuli kati essaawa eno nti kwezi ofuuka omuki kyasanga busanzi wano weebale nnyo naffe Uganda yatusangawa yabasanga wemuli yasanga we tuli jajjaawo ensibuko yo eri luddawa weebale nnyo ombuuziza ekibuuzo kirungi kakati abantu abamu bayinza okuba nga tebamanyi ensibuko yange jajja wange waliwo ekitundu kye bayita Rukiga kati Kamwezi kanu saidi zaawo ng'ekabaale awo jajja wange we yali asangibwa by then myaka mingi nnyo era muganda wa jajja abeera ki abeera jajja era jajja wange muganda wa jajja wange era twakamuziika mu 2020 maama ga yawangaala yafudde alina emyaka nga 76 ye yayingira jagala kunnyonnyola ekintu kino abantu bakitegeere bulungi n'ababalaata bategeere ensonga zino bulungi nti oyo jajja wange yennyini muganda wa jajja wange yali mu poliisi eyasookera ddala mu independent government eyakola Uganda nkugambye 76 ate 62 olowooza wala nnyo okitegeera yali alina emyaka 76 era yabeerako DPC wa Greater Mbalala kubanga eyo district ogimanyi yaleetwala Ntunga Kabaale biki ebitundu ebendewende yaliko DPC waawo twakamuziika yali mu gundi yali mu polisi ya Uganda eyasooka mu 1962 polisi y'eggwanga Uganda netwogerako kati yali mu polisi era n'avaawo ne bamukuza n'afuuka DPC ow'ebbendobendo eryambalala Greater Mbalala noza Greater Mbalala omanyi kitegeeza kati ava mu polisi nga mu 2017 awo 12 awo 17 ng'alitayiri yes ng'akyusa bukyusa ng'asabira eggwanga weebale nnyo kakati waliwo abantu wali abeefudde bakatonda mu immigration abasobola okulowooza nti kakati nze jajja wange oyo ne history eyo tebasobola ogyerezingawo ne bagamba nti gwe toli muki toli Munnayuganda naye nga bwe yali ayingira poliisi tebamubuuza obubono obuddo anti kakati poliisi y'abacolonialist nkugambye eyo gundi gavumenti eri oba kampani ey'abacolonialist
boba amawanga gonna bagali organizing ati gano mawanga gaki ga bendo lino gali mu Uganda kati mu 1962 constitution eyakolebwa mu 1962 Lukiga oyo jjajja wange asembye twakamuziika taata wange ye yafa around 1993 actually byebimu ku bintu ebitunyiiza nnyo ne bitujjako neki muzeeyi wange be bamu ku bantu abalwanirira eggwanga Uganda eya 1996 ejje mu buyinza era Obote abasirikale be bamukwata ng'akolagana n'abayekera ba Museveni ne bamukuba emigere mu kifuba ne bamuleetera obuzibu n'afuna obuzibu mu kifuba era bamukuba ne bamutuusa ku mbeera ne bamukasuka Samuel kubanga yali akola recruitment yaki y'abayekera abaali bagenda okukola ki okununula eggwanga Uganda ne bamukuba ne bamusuula nga balowooza afudde ne finally Katonda n'amukola ki n'amuyamba n'awona era n'abeerawo ne mu 1993 n'ava mu bulamu bw'ensi yali mu bintu bya recruitment n'ebintu by'okuteekamu akasente mu liberation ya NRM ya 1986 NRM yamujjukira yamuwadde omudaali naye omudaali ogutaliko kantu bamuwadde omudaali era bampa omudaali President Museveni yampa omudaali gwa muzeeyi wange olw'ebintu bye yakola contribution gye yakola mu ggwanga yampadde omudaali naye nga teriko ki naye nze siina na buzibu kubanga ffe tuli basajja bakozi saagala kantu tetwagala bbaasa ekikulu twagala ki twagala mirembe mu ggwanga Uganda era bwe ndaba abantu abamu nga baagala otuyisaamu amaaso nga batulengeza bajjajjaabo bajja mu mwaka ki mu Uganda nkugambye baasalirwamu bo tebajja buzi nkugambye nti baali mu 1962 muganda wa jjajja wange yali police officer wa independent government mu 1910 baali nga bali awo we bali oyo jjajja waffe great grandfather waffe Lukiga wali ekawaale era ne kati babamanyi era bamubogera n'Olukiga ne baki Banyarwanda era waliwo omujjajja waffe omu asigaddewo ndowooza agenda mu myaka naye nga 8 oba ontegeera bulungi kakati naye ekyo si kyekikulu nti babasaliraawo ki Abanyarwanda era babaziika naawe nze ndi Wagomba nazaalibwa Gomba kitaawe yasenguka yeeri actually ye yali mwana muto kati gujjajja waffe n'afiira awo then muzeeyi wange n'akola ki n'asenga awo Gomba okiwulira olw'entalo ezaabeerawo era ne tusigala nga tukyaliwa era Lukiga nga muvuddeyo Lukiga nga tuvuddeyo kakati problemu y'abantu abamu tebannaba kutegeera economic activities ffe tuli basajja balunzi mutambula kati abasajja abalunzi olwaleero singa omusana gukuba wano Emmengo ovaawo nonoonya wawo ogenda era kyova olaba weebale nnyo era kyova olaba Banyarwanda a roving community roving ekitegeeza nti tojja kubeera era abantu abakola mistake be bantu abayingira mu constitution ya 1995 okuba nga baleeta akakwakulizo aka article 10 agamba nti you must have been a member of indigenous one of your parents yalina oba omuzaddewo alina okubeera kwaga amawanga n'asangwa agaali gasangiddwa muki mu bbendo bende lyafuuka Uganda. Maama wo ne kitaawo bona baali Banyarwanda bulungi. Mama wange yali azaalibwa wali Bukomansimbi. Ate awo nawo waliwo Abanyarwanda bangi nnyo mu Masaka era history y'Abanyarwanda yamaanyi nnyo awo e Masaka. Kakati gwe omusajja atudde wali gundi mu immigration bw'otandika okubuuza omuntu w'e Masaka tireeta obugundi leeta tiketi z'omusolo eza 1926 nga tewali nga etiketi ezo abantu abaali balina records ezo be bazungu abaali batwala kampani egyekugamba eya Ibeco. It is not fair. Kambuuze abali mu migration bote muli Banyarwanda kana gamanya nago nga wulira galinda mwaka Banyarwanda. Actually twewunya nnyo kubanga tetumanyi oba bayinza okubeeramu naye batulaga nti Abanyarwanda naddala ddala bano bennyini bannasangwa
abasangibwa mu kingdom ya Buganda era ne kabaka n'abakola kina abali recognizing nga abantu be era abali mu bwakabaka bwa Buganda nga bali best Masaka bali Namutamba bamu bali wali mu Mbiko wali mu Njeru abalala bali Gomba abalala bali Bulemeza abalala bali wa twewunya nnyo nti batugamba nti tuleete obukakafu obwa 1927 kakati abantu be migration simanyi bulungi bayinza n'okubanga mulimu Abanyarwanda naye ndowooza oba tebali informed kubanga nze ndaba ebintu bye boogera byonna tebirina basis ebina webisinziira zino statistics njagala nzikulekere mwami Kwezi ng'oziraba n'Abanyarwanda bano botera okuleeta wano abambadde gunda amakooti omuntu n'afubutuka eri n'ayogera ku nsonga z'Abanyarwanda abeere ng'ategeera nti tulina history ate bw'oba tomanyi history yo olina okunoonyereza n'ogenda n'osoma n'omutegeera waliwo wano omusajja omwe yayogera simanyi Abanyarwanda tebalina complaining nga tebalina kukola ki gwe bw'obeera ng'oli musiru tosobola kufuula ggwanga lyaffe ffenna baki ffe tulina history yaffe mu Uganda yagenda okubeerawo yatusangawa kati tosobola kunfuula momboze olw'okuba ggwe tonjagala okitegeera era nawulidde minisita ng'agamba nti lwaki Abanyarwanda be bakomplaininga lwaki Abanyarwanda be mu mapasipooti abalala babawa definitely abalala babawa oba batya nti nno muyinza okuddayo ne mulwanyisa eggwanga lyaffe ate nga tulwanyisa ki Kagame nga yabatya ate Kagame yafuga wano anti nga Kagame amanyi nti nno mweno muyinza okufuna pasipooti ne mugenda ebweru ate ne mudda ne mumulwanyisa Kagame eggwanga Uganda lifugibwa na mwami Museveni Kagame ayina eggwanga lye lyakola ki lyakulembera ffe tuli baki Bannayuganda olwa history tetuteeka muki kati gwe olina ekiwaayi kyovaamu nze akulembera Banyarwanda community era bw'oba otudde wano ng'oyogera nange gundi eno position gyendi mukuwa y'Abanyarwanda okulembera Abanyarwanda community mu Uganda yonna ate si Abanyarwanda abo baddiikuula kakati tojja kunteeka mu bintu byakunnyonnyola baddiikuula ti ate wano twalabyewo omuntu ali mu kumayiminga ebintu by'Abanyarwanda kakati nze nfuuka ntya chairman w'Abanyarwanda kiwandibuuzizza ofuuka otya kubanga kola buli mwana muto era abantu abamu babuuza ofuuka otya representative w'Abanyarwanda mu lukiiko lw'Emmengo lwa Buganda nga maaso moja asobola okulengera wabeerawo values ze batunuulira bagamba oli wakitiibwa oyambala bino ebijolobera ng'ogenda mu lukiiko bulungi nnyo nga mwayingira kubanga ensonga ziri bwe ziti abantu bw'obeera ng'olina ensa nebyokola nga bitegerekeka abantu basobola okukola ki bategeera nti ono ye muki ye mutuufu maaso moji alengera wala n'Abanyarwanda balengera wala kakati ffe tetujja kufuna baddiikuula abayimirira ku maduuka ne batandika okuzina ne bagamba nti ffe bakulembeze b'Abanyarwanda era n'olw'ensonga eno kyenjagala okubuulira nti olukiiko lw'Abanyarwanda lwavuddeyo ne lulonda task force egenda okumakinga sure nti ensonga eno ey'abantu ba immigration gye boogera baba mapasipooti nga tugikyusa oba tugezaako okulaba solution era solution weziri tulina bannamateeka bakyasinze okubeera abagezi Abanyarwanda basoma ate bamanyi amateeka abasinga balamuzi omukulu Dr. Mukasambidde omumanyi honorable Dr. Mukasambidde twalinaye mu UID ku nsonga z'amateeka tomumanyi nti wa magezi naye Munyarwanda bulungi nnyo era taata we Munyarwanda maama we muki Muganda mbizidde n'okutuzoganya kwonna nga musajja Munyarwanda agumidde bulungi nnyo era be Abanyarwanda be baagala okufuula nti siki be baagala okufuula emmomboze kakati tubadde tukyali wali ojja otya okulembera nzijja nti Banyarwanda community weebale nnyo ani yali abakulembera before you Muzeeyi Kananula Donati musajja alina ensa era waali musajja mukulu atuuse emyaka 86 kaddiye ate olaba baddiikuula basusse Abanyarwanda ne bakuba amasimu nga bali mu complaininga era abamu nga batandise okomitinga suicide
Ati omuntu atunda ekibanja najjambu agende ku internal affairs afune passport ne balya ssente ze olumalo zirya ne bamugamba gwe genda ogijje Rwanda wano tosobola gikola kugifunirawo kati n'agenda neyekumako gwaka nayo kyennyumba waliwo owekyenkwanzi yayokya abantu 10 naye n'afiiramu era juzi nali mu immigration ng'ali mu kubawa application form ze bagenda oziraba nga application ye ekyali pending bino ebintu bikulu nnyo bintu biri serious era bwe ndaba wano baminisita boogera bino boogera biri gwe lwaki be bacomplaining lwaki we are complaining because we have the moral authority of complaining okitegeera lwaki baba mapassport nga tuli bazaale nga ne Uganda yatusanga wano nawe tolina passport wekitiibwa nze passport ngiina wagifuna otya ate kakati ensonga zino abantu abamu aba immigration basooka ne bakangamu bwe bakangamu ne basanga nga tonywedde nga bagamba gwe genda naye kati ffe tuli basajja bakiti kyamuwogo abayimiridde bwe nnyimirira bweti n'ombuulira ensonga zino ngamba nti gwe gaani kubanga ebintu byenjogerako biri factual naye waliwo abantu baffe bakuliyetinze brokerage companies ezitiisa abantu baffe bwe batukali ne bababogolera batukali ne babawandulira amalusu gwe toli Munnayuganda oli Munyarwanda oze kola ki wano nga bagala kubajjako sente abamu nga bakootinga akawaayiro 10 ag'amateeka getwagala okukyusa era y'ensonga gye tuliko kati ekirungi nti immigration olwaleero nawulidde minisita tubayise mu minisita state minister wa internal affairs bamuyita David Moss yoyo yennyini yabadde ayogera n'agamba lwaki bacomplaininga lwaki si mawanga malala ng'ayogera simanyi mbu bwe bagatta Uganda baleetamu mwalimu advantages ne difficulties naye ng'ebyo byonna byakugezaako okulengeza abantu baffe kubanga ffe Katonda eyatufuula Abanyarwanda eyatuleeta mu ggwanga lye bayita ki Uganda so tewali muntu alina superiority gundi complex erina okutumekinga banaki Bannayuganda twaliwo nga Uganda tennabakola ki kubeerawo 1962 constitution yali cognizing nti amawanga gano aga statistics ezo zenkuwadde gegagenda okukola Uganda kakati gwe mu 95 n'abantu abakulonze n'osalawo nti bano abannonze nsobola okubasalirawo nti tebalina kubeera bakuba akalulu boyita Abanyarwanda be bakulonda n'ojja mu ne bakusalirawo nti omukulembeze ono yabafuga yagenda okutukiikirira otwala ebiki ebiteeso byaffe n'otuuka mu constitution abantu abakoze eki abakulonze n'omaliriza ng'obajje mu constitution nga mutaddemu olukwesikwesi kakati Kananula akulembera Abanyarwanda komite y'Abanyarwanda Kananula akulembera komite y'Abanyarwanda era musajja alina credibility musajja businessman musajja mukulu waliwo Abanyarwanda kye bayita inyangamugayo omusajja alina values bamuteekamu obwesige bagamba nti gwoba otukola ki otukulembera natukulembera okumala ebbanga kati omusajja akoze eki akaddi abantu baffe batandise okubajjako obutuuze tasobola kudduka wano mu ofiisi eno neki ez'enjawulo Abanyarwanda bagamba naye abantu baffe batandise okukomitinga suicide bali mu kwetta lwaki Kananula ayita Abanyarwanda gye bayita General Assembly abagamba bannaaye nze amaanyi genina maki matono mulonde omuntu agenda okugoberera ensonga zino tugezezzaako emirundi mingi tumitinze president emirundi ki ne problemu eno tekola ki teggwaawo mulonde abantu abakola ki abanasobola okutambuza ensonga kakati ng'ali mu kutegeka ensonga ezo nkubira Dr. Mukasambi mugamba nti musajja gwe Dr. Mukasambi oli musajja mugezi mu nsonga z'amateeka ate oli musajja Munyarwanda nkoze eki nkumanyi mbadde nkusaba ojje mu lukiiko tubeerewo tutegeere ki ekikola ki kigenda mu maaso olukiiko oyo n'oyo yeeyita Ssaabanyarwanda yalwalulimu ne Ssaabanyarwanda yalulimu n'abo bennyini abo bonna b'owulira ba Ivan Koleta abamu bonna baaliwo era abamu nabalaba ne Bagashumba bakoze eki baalulimu nga bazze kulaba nsonga z'abaki z'Abanyarwanda kakati Abanyarwanda ne basalawo ne bagamba nti katulonde omuntu agenda okukulembera ensonga ze
olw'ebisaanizo bye baali bakoze ekibalaba mu bantu. Mwesimbawo bameka? Actually abantu banominating amanyi bagamba nti ku nsonga ze tumanyi obulungi n'obumalirivu obw'Abanyarwanda be tumanyi, first of all nga barespectinga kiki kye bali, ng'era balina fayiro eziri clear. Tunominating ze Simon Kayitana okubeera chairman ow'olukiiko luno olugenda okununula eggwanga ly'Abanyarwanda kubanga bafuna ki? Simon Kayitana ow'ekitiibwa Simon ki? Yenze kennyini nnyini. Olwedde wali omaze okubeera ow'ekitiibwa ba Katonda? Nali nabeera dda wa kitiibwa. Nga baakulonda maaso mogi yali yannonda dda. Ne bagamba nti oyo omusajja okusinziira ku nsonga zonna zonna z'amaze ennaku ng'akolako, oyo yennyini nnyini alina okurepresentinga values z'Abanyarwanda kubanga yalina credibility esobola okuyimirirawo n'ayogerera ensonga entuufu. Takyukakyuka. Waliwo ebyokulabirako bingi nnyo, waliwo entalo nnyingi nnyo ezibadde ku Banyarwanda. Abamu nga babajjako amataka Buliisa, bagoba Abanyarwanda e Buliisa, bagoba Abanyarwanda e Kapaapi, babadde bapulaninga okugoba Abanyarwanda mu Northern Uganda, babadde bagoba Abanyarwanda mu Sangobbe, naye ng'ezo ensonga zonna zonna mbeerawo okubeera nga nnyimirira. Byebadde nkugamba nti ffe tuli bantu balunzi. Nomadic pastoralism okimanyi bukulu kweli. Yes, era kyekyo kyennyini nti abantu baffe abamu tubadde tukyagezaako bakola ki obagamba nti mukole ki musetolinga awantu wamu wano we muba mukola ki we muba mubeera. Naye ate olw'okuba nti Abanyarwanda balina empisa nnungi ate baagaliza, wabeerawo abantu kakati nga bwe tubeera wano e Kampala, omuntu n'agamba mwami kwezi n'ettaka lyange eddene naye ettaka lyange teriyina ki? Terikwaliko, terina value. Lwaki tojja n'ofunira abantu abayinza olipangisa? Abanyarwanda baga bw'obanga ettaka oliyina, nze kennyini nnyini nina ente zange, osobola okulimpangisa? Era ne bajja ne bakola ki? Ne bapangisa. Era ne bamaliriza abantu mu Northern Uganda ne bagamba bano abasajja balungi. Ffe tubadde basajja baavu, abasajja balina amata, balina ente, kubanga buli bwe tutuuka tukwana emikwano. Ento tusigaba, amata tugawa abantu baffe ne banywa, ne bagamba nti bano be bantu abatuufu be tulina okukola ki? Okubeera nabo. Kakati bano bannabyabufuzi bano abalimbalimba abantu ne bafubutuka eno ne bagamba bannaaye abantu betubadde tuwadde betuwa 2,000 tulonda, kakati bwe banaagaggawala tunaabawaaki? Ne bagenda mu bantu ne bagamba nti abo abantu abazze bakyamu nnyo, naye nga bali bejjirigiri bagamba ate bakyamu ki? Ng'olwedde nze omuntu gwe basanga nga siina yadde embuzi, olwedde nina ente yange gye bampadde, nywa amata, abantu bange banywa amata, oyinza otya ogamba nti bakyamu? Era politics oyo yenna owa Northern Uganda yenna abadde wano Kampala ku gundi ku parliament, naye ali ku ground woyogerera ku mulaalo okufana obutanyagwa. Naye ebyo byonna byonna babyogera batya? Babyogerera ki? Nti lwakuba nti bamanyi nti bw'oyogera ku mulaalo oreflectinga ku Banyarwanda. Abanyarwanda bali be bajja mu constitution eya 1995 ekitegeeza nti essaawa yonna oyinza obbakola ki? Obbagoba. Kakati n'olwekyo ne tugamba nti Abanyarwanda tuli basajja abakozi, abasajja abaasoma. Ne nkubira omukulu gwe bayita Mukasambidde, ne mugamba muganda wange Mukasambidde, njagala ojja otuyambeko nga munnamateeka omukugu, ensonga eno tugisolovingi. Nagamba Simon, ensonga eyo nze yannumya dda omutwe, era netteeka nalikola dda. Ekitabo kikino wano, eno biru nagikola, nagenda okutunuulira mu constitution ya Uganda nga Abanyarwanda babajja mu constitution ya 1995, ate nga mu 1962 baali bakoze eki? Baali mwebali. Era constitution eya Binaisa gye ya presentinga mu Lancaster yaleeta statistics zino, n'agamba gano ge mawanga ge tulina mu Uganda, gano ge gagenda okufuuka ki? Abatuuze ba Uganda. Abazungu ne bagatunulamu ne bagamba kyekyo kyennyini kubanga baali babamanyi. Bo baali bakola head on count nti bali mameka 5 6 bakubina ebyestimate. Omuntu watuula wali mugundi mu statistics building ne bamugamba abo bafuule 5 mu mitwalo 5, abo bafuule mitwalo 6, abo bafuule mitwalo 2. Okitegeera kakati tubadde tukyaliko emabega wali yesewo ku nomination yo, kubanga omuntu ajja kugamba nti oyo ani yamulonda, omanyi bakyogera nnyo. Yes, Ssaabanyarwanda yali mu lukiiko. Yes, yalimu olwakulonda bulungi nnyo.
n'oyo mukulu Alikuwa ni Poleta. abo bonna baali mu background Ne bakunominating. no ne Gashumba yaliwo bonna baaliwo Era bakumanyi. era bamanyi nti oyo yatukikirira Mengo ye chairman wa Banyarwanda community in Uganda era bamanyi bulungi bonna baali mu lukiiko naye abantu abaaliwo mu bantu be balonda bano abasajja tebabalonda kati ne bafunamu obusungu ne bagamba nedda ekisoboka naye kakati Abanyarwanda waliwo ekintu ekimu kye batamanyi nti Abanyarwanda balina values bwe tojja kufubutuka eri nga tomanyi lulimi Lunyarwanda tojja fubutuka eri nga fayiro yo teri kiriya balina values nga boolaba cultures zonna babaagala credibility y'omuntu naye lwaki temufunza ay'akatundu nga bwe olaba Lukiga Tooro biki ne mugati kati wano naffe bwe bukama bwaffe obw'Abanyarwanda ate nno kankubuulire advantage gye tulina tuli mu kitundu abantu abamu batunuulira bali fixated omanyi okubeera fixated kyolowooza mu direction yemu abantu abamu bayinza okulowooza nti okubeera n'ekitundu kino nti eno omanyi nti waliwo neggwanga erina yekanya gwanga kiri bwe ligukuliga ogenda liraba waliwo eggwanga nga lyo nsi erina yikes nga ggwanga wano mu Uganda mu nsi yonna mu mawanga nga bolabayo gwe gukuliga ojala ya mami kwezi omanyi abantu abamu tebaagala na kusoma naye ekikulu si kyekyo ekikulu kiri nti Abanyarwanda it's a roving community kuba community esangibwa mu bitundu byonna olwa economic activities ze balina ez'okulunda ez'okubeera nga abamu baagala okufindinga green ground pastures naye njawulo kyeriwo wakati w'Abanyarwanda n'Abahiga kubanga mwenna muli balungi njawulo ki actually enjawulo eriwo era obuuziza ekibuuzo kirungi Abayima bo ffe tubalaba nga baganda baffe nga bakazinizi baffe kubanga economic activities zezimu maybe olulimi luyinza okola ki okwawukamu naye bwetusanga tuyimiridde wali tosobola tukola ki tosobola twawula okitegeera omulima n'Omunyarwanda tosobola twawula bulungi mukikula bulungi nnyo ne mukikula na buli kimu naye waliwo abantu bo naturally abaagala okulivasinga history ya before 1902 eno gye nkugambye gyolaba eno bagifuula ekintu ekirala bagifuule nga advantage nti ffe tuli wano olw'okuba nti twali tulina kingdom gye bayita Ankole kingdom kati Ankole kingdom naye bwonagikolako statistic gundi bwonagikolako obugabe era ojja busanga nga bwonna baali mu Chwezi dynasty okiwulira era mpulira wano abantu aboogera ku history ya gundi ya Nyinamwiru olwaleero Nyinamwiru wajja nga ayogera Lunyarwanda n'agenda mu internal affairs tebasobola muwa passport Nyinamwiru yali ani bye byayisaza Nyinamwiru byakayiikuuzi ebyo okitegeera so obutuuze buli ligo oba businziira ku mateeka amateeka bacolonialist bebagakola era bebakola amawanga kakati gwe olukwesikwesi lwonna lwoyinza okuteekawo tosobola kwefuula nanyini kola ki mateeka ago kati nteekateeka kina mulina okulaba nga migration ewa Abanyarwanda omukisa okufuna passport n'okutambula nga bebaagala enteekateeka gye tuyina yakukyusa article 10 emma Abanyarwanda obutuuze nga egamba nti bundi Munnayuganda alina okubeera member wa indigenous community eyaliwo mu 1926 1st February oba mulimu abaakajja baagala passport nga bava Rwanda ne bajja nga baagala passport ate mwana wattu abo bagenda ku immigration babawa passport kubanga abo abantu ba immigration balina ne network yaabwe Bannayuganda oli owe Masaka Nakabala owe Kooki Nakabala basobola okumuma passport olw'okuba nti abeera ku merit naye oli ne bamuwa azene sente era nalabye
ono Mudeyi ng'agamba waliwo be twakutte balina passport ey'e Rwanda neya wano kakati twabakutte abo bonna kati gwe weebuuza nga tonaba mukwata omuwa otya passport nga atalina endala webale nnyo okitegeera baagala kukuyetinga okuwuddiisa bannayuganda babalage nti lino eggwanga lye bayita abanyarwanda si baawano naye beerabidde ekintu kimu nti si be basoose okukola ki okulowooza endowooza eyo Obote yagirowooza era n'agamba nti bave wano mu Uganda bonna bakole ki baddeyo olwaleero Obote alewo kwadda musajja wano gw'olowooza kiki ekyamutta nesikuwadde ngamba yandibadde wali ewaabwe wali yakaddiwa akokolo wali guli yafiira wano yafiira Zambia yes ng'akoze ki awaŋŋanguzi kakati gwe bw'okwata bannayuganda n'oyagala obafuula emmomboze essaawa yonna bw'okwata ennyindo n'omumwa omuntu kiki ekiddako si mugere era kwerwanako kati abanyarwanda basobola okwerwanako era saagala abantu bonna balowooze nti abanyarwanda ge gamu ku mawanga agatasobola kwerwanako ate muli bangi muyinza n'okwekanga nga mu Uganda mwe mutusinga obungi sijja byogerako ebyo bigambo muli bangi muli Busoga muli Teso muli West Nile ebyo sijja byogerako abanyarwanda basirise abamu balina mu gavumenti tebabawa promotion baweereza abamu babamma n'ebirimu bwe babazuula nti ono munyarwanda oyo temumwa gundi mulimu ajja tuleetera obuzibu abamu babasanga ne ku airport nga batambula ne babajjako passport ne bagamba nti gwe genda yadde wagifuna naye ddayo tuli munnayuganda ate towulidde national IDs toziwulira ezo emitwalo emeka gye bajja ku bantu nga bali mu transit waliwo abantu abali primitive lino eggwanga Uganda lyaffe ki fenna era buli muntu yenna alowooza nti asobola otujja mu Uganda is a joker temukyasobola kgenda ate nga tulagawa Uganda Human Rights Commission yafulumiza report negamba nti abantu abagenda okufuuka abali stateless banyarwanda neyogera n'amawanga amalala kati gwolowooza abanyarwanda basiru tebasoma gwolowooza bwonfuula stateless bwongoba mu nyumba mba nina kulagawa munsiko ebyo gwobyogera temutugulako olutalo banna tetusobola kugulawo olutalo nga tetunatuuka ku age ekirungi immigration yakyusizza renewal ya national ID kubanga ebadde egenda kubeera spark bayongeddemu omwaka tetugenda kukkiriza renewal ya national ID okujjako nga bakyusizza article 10 tosobola kufuula bantu basukka miliyoni 10 momboze nolowooza nti gwe ojja kubeera ali mu immigration ng'oli mu kunywa kyalo njagala osiibula era nsiibula n'ebigambo bye ti bannayuganda mwenna tebabawuddiisa nti waliwo abantu abagwira abali mu kunoonya obutuuze mu ggwanga Uganda nga bwe babadde babyogerako tuli bannayuganda olwa history eyakola Uganda tuli bannayuganda olw'ensonga zennyininyini ezimanyiddwa Buganda bwe yafuuka bwe bagiteeka ku Bunyolo ne bagiteeka ku Ankole ne bagiteeka ku Toolo ne bagiteeka ku Acholinaki ebitundu ebyo byalimu abanyarwanda ng'abatuuze olwaleero gavumenti ya 1995 tesobola tufuula momboze tituli batuuze era abantu abali mu kuzanyisa ensonga z'abanyarwanda walabye emmonite yabaddewo eggulo yiino wano ngiina nga bali mu kwogera ku nsonga ezo zennyininyini nga bagamba nti abanyarwanda baba mu mapasipooti abamu ne bagamba si batuuze ensonga eriwo ey'amateeka ey'abantu abagunjufu twagala kukyusa tteeka article ki 10 okubanga ekyuka buli muntu yenna yeyagalire mu ggwanga ki Uganda era munnamateeka waffe lead council honorable Dr. Mukasambidde yavuddeyo busimba n'annyonnyola ensonga zino bannayuganda tubasaba ensonga eno mugitwale nga nsonga nkulu nti tuli baluganda
ekitebe kyo kirudda ofisi mwokulemberera abanyarwanda ensonga zange ekitebe kyange na ofisi e Nakasero era waliwo ofisi yange ni businessman era nkola ebintu bya construction. Oli musajja muzimbi? Ndi musajja muzimbi, supplying material, granite, tiles, tarazo. Ndi mu nsonga za real estate. Oli musajja w'amaanyi? Ndi musajja mulimi mulunzi, Egomba ninayo faamu yange wali yente. Ojja kujja ompeeyo yente? Era nnima. Anti bye ebimu maaso mogi byatunula naga nti ono ayina ensi. Abantu abamu balowooza tebyakwesooka. Kwezi bwe nfuna yente kabiikewo. Tewali buzibu era agikuwa. Niyanziza ffe ate Abanyarwanda tujjagenda tuginonayo ne mutabani wange Mmoze. Tewali buzibu ndi akatono. Yesebu. Gwate Abanyarwanda nze mbalinako buzibu. Tewali buzibu. Tuwasiganyiza, tufumbirizganyiza, tuli baaluganda. By the way, Abaganda tebalina buzibu n'Abanyarwanda. Waliwo abantu abaagala okuteekawo Abaganda. Kati Ssaabasajja yandikulonze n'ogenda mu lukiiko lw'Abaganda. Bwe tuba tuteesa ku nsonga ezikwata ku ggwanga Buganda, mbeera wali era tebaŋŋambaako nti fuluma wa bizinesi. Leero kakati tuli ku kino. Tuli ku kino. Lwaki tubawadde ennamba y'abantu bantawaanya bwe mujja wano? Abantu mwenna abalina ebintu byonna byonna bye mwagala okwogera ku nsonga z'Abanyarwanda ng'era mu bidawutinga oba mwagala tegeera nsonga zino, ennamba yange eri 082 95 082 oba 0782? I mean 0782 95 61 49. Then eyokubiri eri 0751 8 3 emirundi 3 98. I mean 98. Ezo ze namba zange. 0753 075 8 33 39 8. Then 0782 95 61 49. Wonna wonkubira wendi. Kati temulina nteekateeka yonna yakusinkanako Pulezidenti Museveni mukkanye ku nsonga eno kubanga nga mwakuba emmundu Abanyarwanda? Tuli mu kutalaga eggwanga Uganda okugolokosa Abanyarwanda bonna okubabuulira ensonga eno y'okukyusa etteeka, amendment ya Article 10. Era tubadde mu bitundu ebyenjawulo. Twali e Masaka, twali e Mbalala, twali e Nakasongola, twali e Kiboga, twali e Mityana, twali e Namutamba. Kati tugenda saidi ze Kasanda, bwe tuvaayo tugenda Buyikwe, bwe tuvaayo Kasanda gye bali waffe ekitundu. Bwe tuvaayo tugenda gundi Teeso kubanga eyo yonna wonna aliyo abantu. Bwe tuva e Teeso tugenda Ggulu, bwe tuva Eggulu ne Busoga yonna sebasanga abasajja gye bali bayitibwa. Weebale nnyo. Balunda okufa obufi. Anti kakati gwe eggwanga ly'Abanyarwanda buli wamu wootuuka weeriri. Ffe kati nga gwe mwami Kwezi nti olwaleero oyinza okuusima n'ogamba naye Simon badde ninaanze ensonga zange oba za kukola bizinesi naye nina wetusobola okuteteekanyiza. Abanyarwanda bantu bali enterprise, buli bwe batuuka buli muntu yenna agamba nti jangu tukolagane. Ate nga be Banyarwanda balina integrity, be bantu Bannayuganda balina integrity atasobola kuwemukira.